ng'ennaku z'omwezi mwenda ogw'omusanvu omwaka gwa 2024 twakulaga emboozi y'emirambo gy'abaana babiri egyazuulibwa abatuuze nga bano baali baabuzibwawo ku kyalo Kasaana e Mateete mu disitulikiti y'e Ssembabule. Abaana abattibwa kwe kwali Andrew Jjunju ow'emyaka 6 eyali omuyizi wa St. Herman Kasaana Primary School nga yabula okuva ku ssomero ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gw'omusanvu omwaka gwa 2024 ne munne Julius Asiimwe ow'emyaka 2 ng'ono yabbibwa okuva mu maka g'abazadde be nga 10 omwaka 2024. Okwana ntumunoonya n'abula bani yali nabo ku buleke newe zaawetera ssaawa omusanvu tebamulaba. Oluvannyuma lw'omuyiggo ogw'ennaku 10 emirambo gyabwe gyazuulibwa nga gyasalibwako ebitundu byabwe eby'oku mubiri. Oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda okweyambisa essimu abawambi gye baakozesa okukandanga abazadde b'abaana bano ensimbi baagwa mu buufu abantu abawerako batandika okubuulirizibwako. Bano abamu ku bo olunaku olwaleero basimbiddwa mu kkooti enkulu e Masaka okutandika okwewozaako. Mu bano mwe mubadde Hassan Nalukoola omutuuze ku kyalo Kasaana agambibwa nti ye musawo w'ekinnansi mukyala we Hasifa Nakuya, Ahmad Musanje, Eri Mwebaze ne Amoni Twino Omujuni nga kkooti eno ebadde ekubirizibwa omulamuzi Victoria Nakintu. Omu ku bannaabwe gwe baakwatibwa nabo Isaac Mutebi ow'emyaka 19 kkooti yamufudde omujulizi oluvannyuma lw'okukkiriza omusango. Mutebi ategeezezza kkooti ng'omulimu gw'omukulu ogwamukwasibwa gwe gw'okukuba amasimu ng'akanda bazadde b'abaana bano ssente okukosa okusaasaanya ebipapula ebitiisatiisa abazadde bano singa tebabawa ssente. Lwaki buli kimu gwe yali akikola? Gwe yali awandiika ebbaluwa, gwe yali akuba amasimu ate nga muli bangi. Lwaki gwe yali akola buli kimu? Gwe yali kafulu wa gurupu. Ojja kusobola okuba amasimu n'okuwandiika ebiwandiiko. Oludda oluwaabi lusoyezza Mutebi kajjojijjoji w'ebibuuzo era wano waategeerezza kkooti nga bwe baatuuzanga enkiiko okuteesa ku ngeri ey'okuwambamu abaana. So wategeereza gye baali bakozesa okusitula abakozi. Ono abuulidde kkooti n'engeri ebitundu ebyasalibwa ku baana bano bwe baabikuumangamu. From there, Nalukoola Hassan pulled a black Paulsen bag that was in the corner of the very bedroom where he pulled out some things, but I only saw a small piece of black cloth. Stephen Mwesije, taata wa Julius Asiimwe omu ku baasaddaakibwa, agamba wadde ng'obulamu bw'omwana we tebukyaddawo, ky'ayagala kwe kulaba ng'afuna obwenkanya. Omwana yabula mu mwezi gw'omukaaga ennaku z'omwezi nga 10 najja n'azuulibwa nga baamutta ne bamusuulako mutooyi enkadde gye baali tebakyakozesa. Yazuulibwa ennaku z'omwezi nga 9 ogw'omusanvu 2024. Ye Fulgencio Kimbugwe, taata wa Andrew Jjunju era naye yasaddaakibwa, agamba si wa kussa mukono okulaba ng'abo abaabakaabya amaziga agatali bava mu maaso bakangavuddwa. Tuwulira amawulire gye mu bantu baabwe batutiisatiisa kwagala okututema, batutiisatiisa okwagala okututira abaana baffe abalala bwe tunaatudde ku nsonga. Era babeera tebaagala tugoberere gavumenti singa betuyambako babanywereza ddala naffe obulamu bwaffe buba buyiseefu. Naye kati bwe babeera nga tuwulira ebigambo ng'ebyo twongera okutya naye tujja kuzikiza. Omusango gukyagenda mu maaso n'okuwulirwa era ng'abajulizi abalala bakyaleetebwa okwongera okulumiriza abakwate.